Ogulanyi statement gyawandise mu Arua yayogeddwako Kenya yayogeddwako Tanzania ebitundu ebyenjawulo ensize enjawulo zayogedde ku kyabadde mu Arua abantu bagudde eddalu mu Arua poliisi yagezezzaako batataganya yamu blockies emirundi ng'esatu nene etuuka ne mulemu nga amaanyi gagisusseeko kulono omulemu obwedda asinga omulamu ate okudduka alabye abantu ab'emyaka 8 ng'omukadde alina emyaka 8 nga yerifye ku mmotoka ya president naye nga tagita naye nga alina ekicupa kya lwenzooli ekinene bw'anywako amazzi bwadduka kwegamba ate bataddemu n'akajanja nalabidde eddala akajanja akasusse omanyi omuntu okwata essente z'alina mu nsawo 2000 n'azikuwa n'abeererawo naye nga ate mu matevu nti gwozirina ekyabadde mu Arua byadde byewunyo byennyini era kasirano wadduli manyi wootudde gaakubugumya edda omusajja alina amaanyi ag'enjawulo omusajja yatakalanyiza ekibuga kyonna ekibi bamugenda omuga nti ontolina ssulawo bamugende tukwakwagaladde okusula mu kitundu kyaffe era bugezi okukera ku makyanga mu kibi simulabako abasajja b'omu Arua bamalirivu nnyo ate baagala enkyukakyuka obwedda bakwata t-shirt ne bazookya nga wosambala ekintu kyefaananyiza yero nga bakyokya abasajja b'omu Arua bali solid nnyo era n'olwekyo Kyagulanyi nonna gyagenze kyamaza naye Arua yamutabuseeko kuba ate yo yasusse bususse ate nga nze nsuubira mugenda kulaba ku kisingawo kubanga akyalina ebitundu byatalina bagendamu nga tebalina ennyota gyali kati wanatuuka eruwero omanye kinaabayo omanye kinaabeera e Masaka wano mu basajja abeefuula nti b'amaanyi natulaba kati bapapaddewo papazi nga Namboze yabakutteko ne Muwanga Kivumbi batambuza bitege bawoza biki ebyo mugenda kiwula ennaku z'omwezi nga 29 lwanajja e Masaka mugenda okakasa nti muyinawo kye mulinawo olaba Nnaalo ng'afuluma ennyumba ng'akuba enduulu nga gwemberero ga nti kooyingire mugenda kumanya lwaki embaata eweekera nga tedduse oyo omusajja alina amaanyi ag'enjawulo era abakyamu erippako mbasaasidde kuba mujja muwulira anti mutandise okukkiriza mpola bulijjo abamwefula bagamba timulaba byakola mugenda muwulira oyo gwe bayita Kyagulanyi Mitembo Obini Musinguzi biralamu era wetwogerera Arua kati ekutte namba emu yagikutte dda Busa yekwata namba 2 ate ab'e Masaka nabo mbalaye bali mu kuwaga bagamba nabo ate bagenda kumenya ulikodi y'omu Arua Kyagulanyi tanya jatagenda abantu baleme gwa ddalu oba olina oba oyagala oba toyagala omusajja alina amaanyi agatali ga bulijjo omusajja ayagalwa ekyabadde mu Arua nga kikyaludde okulabika mu byobufuzi byawo omusajja yataddewo statement ey'amaanyi nnyo etali nnyangu yakumenyebwawo kyekimu ekibaddewo ng'afuluma Arua ng'ate olowooza gyagenda okukuba laale leero bamwerekedde mayiro nga 5 nga batambuza bigere kyekiro kye nabagamba nti omusajja amaanyi alina mayitirivu mwalabye ekyabadde mu Arua n'abeene yali mu babuloga bonna nabalaye nga bagaba naye tukubyeko nekyo kitutabuseeko okumanya omusajja yakubye Arua mwakutte musajja amwali ensiki ne mumutwala mu Arua mbwasamba omupiira ne baggeto UTB yagenze naye olowooza abantu yalabyeko yadde n'omu kyekiro kye nabagamba nti omusajja amaanyi alina mayitirivu mugenda kumanya lwaki embaata eweekera nga tedduse emboozi ya Arua efuuse Arua yabooze era neerekera abantu ebyokwogera abantu bagambye nti mu butuufu aba Arua batulaze macuwa kyo bakikoze ekyabadde kisuubirwa nga basuubira nti oba oliawo abantu tebajja kubeerayo sinakindi babeereyo ab'olubatu naye Arua yabooze era y'emboozi eri ku mimwa gy'abantu nabyonna nga bigenda mu maaso ebya Honorable Namuga Gorete byomwabitegedde bamututte naye nga womanyi abafayita bamututte naye nga abawerekeza ebigambo nga tazikiza namutusibe fena mujja kutusiba njagala okutegeeza eggwanga fena tuli bannayuganda teri muntu aliweerwa amateeka omuntu najja n'atimba ekifaananyi ku nnyumba yange sirisobola mugambako ennyumba y'omuntu public property ebyo byali ensikeni tebiggwayo omwana mulenzi Tamale Mirundi Junior amulangidde nti alina agayisa gabi ate mbwe abantu bamukoowa n'amulangira nti sofa yakaweza emirambo 2 mu maka ge mbu yandibadde nga yekuba mu mutima nti abandi muyambye bamukooye gwe tosobola kubanga gwe muntu y'omu gwakuba abasawo ensambya gwayina abafu 2 ewuwe oyo omwana abantu 2 bakafiira ewuwe 2 dead bodies eyasooka yali Jolanga ate owokubiri ono omwana gwe baakuba oyo ono gwe bagamba mbu dansa intelligence esirisi kakati gwe y'omu osanze oluguudo balusibye bagay go back mukuba abakola oluguudo
Nkulu nga amagye gakubye amasasi. Aga amasasi abasirikale be baakubye. Bajja gasasula abaana abo. Ogenga be bagakubye gonna baagabaze. Nengeri gye bawesemu emmotoka okimanyi baadde basotomerawo abantu nga 6 ne bafa. Lwiki nkubuulirira wano tujja kukomawo wano nga bwe tukomyewo ku lwa Brian White nga tukomalawo ku lwa Alien Skin. Bw'ataakyusa embeera za omuvubuka oyo. Alien Skin yali badde agenda mu meditation zege magezi gemuwa ameditatingeko yekka. Ayinza okuba tabiraba. Osanga emmotoka z'abajjeno nga ziriko sita 3. Mu mmotoka ng'eriko sita 4 naye ng'eri mu jjaamu. Yes. Kwaye jeno mozi yawadde ekiragiro. Ye Honorable Fiona Nyamutoro ye yamaze dde okuba ng'alangirirwa mu butongole anti omukyala yali amwesimbyeko w'ekibiina kya NUP oluvannyuma lw'okuba nga bamudisqualifyinga olunaku olwaleero bamudikira yalinze nga omuwanguzi era nga alinze kubanga alayirizibwa nga omukyala representinga abakyala mu district eya Nebbi. From Nebbi district to officially pick our declaration form. The returning officer has declared me as a candidate that has been elected as woman member of parliament for the district and opposed. For the first time in the history of Nebbi, a candidate on the seat of member of parliament has been declared and opposed. And because our agenda was straight from the word go from the people of Nebbi, this simply means that we are going to utilize the left over time of electioneering to start delivering services to our people, to start implementing our agenda, which is focused on education, health and entrepreneurship, but most importantly, to mobilize for our dear President, His Excellency Yoweri Kaguta Museveni, and together with all flag bearers that are out there looking for votes in the district. Yebyo Honorable Fiona Nyamutoro, congratulations ate why not. Nga tuvuddeko nga tweyongerayo mawulire ag'enjawulo mwana mulenzi Kayima avuddeyo n'agamba nti munnange nti omukwano obaako gw'osiimye kyogere agamba nti nze mpulira ddala omutima gunkubira Shira Price eno laavu tujja kipika. Ekintu ky'okufuna mwana munno ng'akwagala nga ggwe bw'omwagala kizibu nnyo ensangi zino. Kyova olaba nti nsazeewo nveeyo nsiime mwana munnange Shira okwolesa okwagala kwe gyendi nga nze bwe mwagala n'awulira omulanga gwange gwe namukubidde nti mwetaaga mu bulamu bwange. Shira nze naawe tulina olugendo lunene nnyo era sijja kugamba nti lugenda kubeera lwangu. Ekisookera ddala tulina okufuna obuvumu obusonyiwa Mukama Katonda olw'obutatusisinkanya obudde nga bukyali. N'atuleka mu mikono gy'ensi eno n'etugabana, ensi ekugabanye nange ensi engabanye. Bankuluusanyiza naawe bakukuluusanyiza, naye eyo si y'ensonga. Weewaawo nkirabira ddala nti gye tulaga lugenda kuba lugendo luwanvu nnyo nnyo, nti tugenda kufa bukadde nga era buli muntu wakiraba. Wagenda kubeerawo ebigambo bingi nnyo ebyogerwa eri abo be twali tuganzizzaako fembi, naye ebyo ebigambo tebitutiisa kubanga guno omukwano guvudde mu mikono gya Mukama Katonda. Bakugamba nti zikusookanga ne zitakuva mabega. Omukwano gwewala nagwo tegukutiise nnyo. Nsobola okusanga e Nairobi oba nsobola okukusanga e Rwanda ne tusisinkana ne tubaako ate enteekateeka ze tukola oba enteekateeka ze tukkiriziganya nazo okulaba nti nno omukwano gwange naawe gugenda mu maaso. Nawulidde bangi nnyo aboogera nti maama mwenna muli bannabutono munaamalako mutya. Shira njagala okukubuulira nti nze bano abaabunduka
tebabeerangako type yange, gwe type yange. Wazaalako nazaalako. Abaana batuubye eno neeri. Naye eky'omukisa omulungi nti ffenna tulina experience. Era guno omukwano ndabira ddala nga tugenda kufa bukadde. Njagala obika amatuugo, obike n'obwongo obwo, obitunuulize ewange gyendi. Bw'onaabanga okkiriziganyiza n'ebintu ebyo nkusaba onziremu, then tugenda kutandikira awo mpola mpola. Naye nga njagala kukubuulira nti leero guno omukwano bwe gugeza ne guzikirira, awo ng'omanya nti tewaliwo omuntu yenna ku nsi asobola kugenda mu maaso na kwagala omuntu oyo gw'ayagala, kubanga ffe tugenda okufuuka ekyokulabirako mu bigambo by'omukwano. Eyo nga tuvuddeyo era nga tweyongerayo mawulire ag'enjawulo, waliwo okulabisa waneeno Komanda Noah Mutwe alinako kyagamba naddala ku nsonga za Beret ne NBS. Katuwulize bulungi. Magezi nakubala nakutunulayo yobola bambagamba nnyo nti Kampala Central ejja kwetaaga omusajja nga mugezigezi nga David Lewis Rubongoya. NBS Television muchatalika mukuba chacha mulina akamanyiro mulina akamanyiro bukeera kumachanga abantu bemujjonkera oba ekibiina ky'ebyobufuzi kye mujjonkera kyokka kye mwagalako viewership mukijjonkera naye ate nga kyekirina okubawa viewership nga kyekirina okubawa talkability nga kyekirina okuba promotinga. Naawe okeera ku macha osetinga debate ozitadde ku national level ndi kakati ffe political command center tuteeseteese okubaganya ebirowoozo eri abo abeegwanyiza obukulembeze mu bifo ebyenjawulo. Tutandise ne David Lewis Rubongoya Kampala Central. Mulese ba state agents be mwaplantinze bajje batule ku pano yemu. Eno mwagala okusanitizinga ebikolwa byammwe ebyokuukinga results, electoral results. Nsi tesobola kwerabira nti mwe NBS mwe mwavayo ne mugamba mulina tally center. Mwafulumyanga results nga ne EC tenazifulumya. Nenga results ezo zikorespondinga neza EC. Nsi ne babuza tally center eriwa. Njafe tetulina tally center wabula results ezo twadde tuzijja ku basasi baffe mu field. Nenga n'abasasi bamwe mu field bye baba reportingiranga bye basendinga nga si bye mwaweerezanga. Mwatulanga butuuzi wali mu ka office ne mukuukinga results musanitizing ekyo electoral commission kyegenda okujja okuyisaawo. Olwaleero mutandise ekintu kyekimu. Lwaki temuyita General Moses Ali najja n'atandika okubaganya ebirowoozo mu studio? Muwandikire David Lewis Rubongoya mumuyise atule sebo mukole debate. Abagambye sigenda kusobola kubeera waawo. Kyokka mmwe mugenze maaso n'okuba flyer nga muteekawo ekifaananyi kye mulaga alina okubeerawo. Ye Beret eyo mwagijjeewa gye mwatuuzizaawo mu ntebe. Tezibanga ze enkofiira zaffe, tezibanga ze nup atayaze zabbibwa ku kitebe ekamoja. Beret eyo musobola okunnyonnyola abantu gye mwagijje gye mwatuuzizaawo ku ntebe. Baabo David Lewis Rubongoya yamaze okubakuba ekimmooni beekaziza bagenze nnyendo mukungwe baleese bakaliya talkers aboogezi abeekyasa bo baliwo okukola gwa kwogera bwogezi kubanga bazzenga batendekebwa okwogera obwogezi kubanga media coverage babadde bagifuna bojjo osanga ku Chabasa bojjo osanga ku BBS Telefina bojjo okusanga ku NBS ndikakati nnyendo mukungwe tugiyingidde owanupu waliyani Sebina Javira Masaya Simpuga nsamba jangu Lowa Sebina Javira n'abagamba nange sijja sigenda kutuulayo temugenda kuleeta kamanyiro mugende mu bifo bwe mulaba ekibiina kye mukolera kye mukubira kye mukubira ekikopo gye kirina ebifo mugende muleete kuba Moses Ali mugende mulete kuba Lobi na Nabbanja
mugende kule mulete kuba Matia Kasaija mwesonyiwe ba MP wa Nupu era MP wa Nupu yenna anatantara nasitulekige nagenda ku debate etegekeddwa NBS gwe kubanga NBS ina kyeteekateeka essaawa zakati eyagala okwefuula ndi kino ekintu kya politics ekirimu ekintu kya campaigns ne elections ekirimu buteekuteeke nti NBS byonna byenaafuunya byonna abantu babenga babigula bibenga bitambula ne EC Electoral Commission ba MOP ba NUP NBS mujesonyiwe temugenda ku NBS mubasimanyi batesetese debate banna Uganda banna Kampala mugende kulale banna Kampala oba abantu bemwagala babasindike babaweereze mubabulire bye mugendo bakolera mubamenyere manifesto yammwe ne ya His Excellency Kyagulanyi okategedde tukyali ku nsonga emweyo ate omwana muwala n'aviirayo byakagaba talina byabakama talina bigambo by'omujaali agambye nti akisuusizza tuze ensonga tuziraba tutunulye tulabe kiki ekyo kyagamba nti asuusizza
webale kubanga wekomide ku NCKTV tewerabira kubanga subscribinga ringing that notification bell sharing liking ebisigadde nkoma nabyo tova